Ekibiina kino eky'Abachina ky'edda mu iganga erya Uganda okwetegereza ebyalo ebyalondebwa mu nkola erijja okutandika mu kiketezo ekya Busoga eya Village Agriculture Model n'ekitongole ekya Busoga Consortium for Development. Era omulimu guno gwatandise na kulondoola ebyalo omuli mu disitulikiti ey'e Namayingo ne disitulikiti ey'e Kamulini. Bano nga bali mu disitulikiti ey'e Namayingo bingi byatuukibwako wabuli okwogera n'abataka kuli kye balina okuba ate nga bataakoyisira okutuukiriza enteekateeka eno. Time we shall be here, we are also going to work on your brain till when in Namayombe there is nobody with a poor brain. Kyetutegeeza ni Village Agriculture Model. Eisira lijja kuba enkyukakyuka ng'etandika n'ife. Tudafuna ekyalo nga kyekolesa enkola ebyobulimi kikulankulane. Singa tuta amagezi awalala nitukolera walala nituwulirisa ndowooza kiida tuyambaku okuba nga tuyizaayo ebyobulimi ate nga bitugasa ino. Era niwe ba disitulikiti ey'e Kamuli abataka balazze isano okwaniriza ekibinda eky'Abachina abakungu okuva mu Busoga Consortium n'abakulembeze era bangi ku bataka boona balaga eyo bye balijja okuba ate nga batandikiraku. Tujja kulondanga ekyalo kirala buli mu district da Busoga nga kiri kujakolerwamu enimeeno ey'omulembe n'okuwanirira omulimi oyo omufuna mpola abandi bayide bakyegereku. I believe that with the leadership between of the Busoga of the consulting district, sub-county, parish. Bulutyo olunaku olwaleero lw'olukiiko lwa minisita nkulembebwa mu Alitwaala Alitwaala Kadaga ate nga ne patroni w'ekitongole kino beekobaine n'Abachina okubaako n'ebyo bye bongera okuyigusa nga wano bakaali kukangaaluka mu iganga lyabwe. The productivity, of course sometimes our people produce and they have no markets, but we are sure that the market is there. You are going to guarantee that, but also the quality. It will help us to get better quality for the products our people grow and improve the standards everywhere. So that's another plus through our cooperation. Ba minisita ab'endawulo basiimye enteekateeka eno era nga buli omu ali kuwaganga buwage okwidda okugiwagira. Therefore, hereby commit my personal and official support to ensure that this initiative of the Village Agriculture Model works for the good of our communities of Busoga and the country at large. We are going to make a good program which is going to be beneficial to mainly Ugandans because we are learning from what the Chinese have done. We've said in the last 40 years, China is no longer poor because of what you have done. So we are bringing this to Uganda so that Ugandans should also get out of this poverty.